bw'ataloopa aba akonsirinze kuba akitegeddeko ate nga ethically client wajje wange bw'ojje wange n'omubuulira by'obadde oyitamu I owe you a duty of confidentiality. Yes. Siri supposed kukuloopa. Kati ate etteeka lingamba nkuloope. Kakati bwe lingamba nkuloope. Okay. Museveni bwe yali mu nsiko yalina ba collaborators mu state, mu poliisi, mu magye, mu kooti, mu malwaliro. Buli wamu. Abantu abo nga singa obatuukako ng'ogenda kuloopayo Museveni bakuloopa ewa Museveni tionaze wano tumukoze tutya tyawo yajja tuyiwayo aveewo kati nze onsuubira ogenda ku poliisi ndoope oba ndoope eweero si manyi nti oba tayingidde buyeekera ngende ku poliisi manyi nti oba omusirikale ali ku kawunta bwe bampa okukola statement si part of those abaagala okusuula gavumenti ngende mbuulire chairman oweero si wano what if kale kanoonye muhoozi kuba ye kamanda w'amagye okutuuka ku muhoozi osooka wali ku reception ne bagamba juza olupapula oyagala mulabira ki it is official tyoba official tajja kulaba akusindika wa mulala private what is private kuba oli supposed to state why you want him kati mukuto osinga either you give up oba si kyomaliriza ogenze wa Wamala ng'ogamba Wamala nti omanye ekindeese nti ye abantu bali eri bategeka kujjako gavumenti bebaani ti eriyo Male eriyo Ssennoga eriyo Kabuye eriyo Asumaani eriyo Noono kola statement wa ng'ogikola bw'omala okola statement mpamu eddakiika kanzije tuulaawo yekweka mu kasenge halo gwe kiki mukola waliwo wano embuzi ono Namujinga amanya geero mumumanyi nti ali wano mwana atajja kintu ne statement agikoze kati tukoze tutya ono ekintu kyaffe akiyiwayo aveewo katukoze tutya kati kyembamukola ngenda muholdinga wano nja muta saawa 12 anja muta saawa 2 ez'ekiro kyagenda kulaba mukulu then mugambe ndi akati mumutege wali ku gate anti mumumanyi tumumanyi nga bakuholdinga awo saawa 11 12 12 kati nomanyi kyoba okola nti kankuweeyo transport kuboze n'otubuulira ekyama naye kyokola genda ngenda kukubira esimu namba yange eno ogenda kudda ng'agenda atuuka wali nga bande bamukwata is that what we are inviting okujjako nga tomanyi nnwana yakiyeekera oba nga totegeera kye tuyita clandestine activities tosobola kuddira bantu bagamba bo bagende baloope nga tulina intelligence ekola mulimu ki yes tulina iso tulina eso tulina simanyi chieftaincy of military intelligence simanyi tulina biki kati tulina crime intelligence simanyi tulina crime what ebyo nebyo bikola mulimu ki kati gongambe nze ngende ndoope omuganza embuga nze nkwa example yaffe twalwanyisa bisiyaga netukwata abana netubatwala ku poliisi bakole statement twakomekereza tuli mu kkomera balina obusobozi obukwata aba victims ne babakyusa statements twakola story y'ebisiyaga febe bakwata mbajja mu kaduukulu nga poliisi sebe egenda bugenzi nakola statement nga gwe onyini ssomero ate evuga amafuta kugenda kumuggyako statement gyali how do you kakati okujjako ng'ekyo tokirabangako naye bw'oba kyali kikutuuseeko tosobola genda ku poliisi kuloopa bayeekera kaniyo ng'okimanyi nti batuuka eri ne bakubuuza obujulizi ne babukuggyako that is the system we are running
tosobola kuforcinga bantu kukola ekyo kyova laba nabagamba eryo etteeka erya misprision of treason bwe tunaaba tetulirwanyisizza bajja kusiba abantu bangi mwe bannaddiini muli eyo mulowooza muli safe you are not namwe bajja bakwata oba mugenda kubeera nga mukulu waffe Kazimba agamba ye teyajja kufiirira bantu mubeere bwe mutyo naye banaaba bakukwata abandi kwogeredde be basoose lawyer babakwata yes baactivists babakwata no one is safe jukira buli omwani na calling ye nze sobola kuva mu calling yange nengenda mu ya mulala naye ate nsobola okukozesa eyange okuyamba omulala and that's why I speak for the voiceless, that's why I can able speak for Matembe Media. Ekimu ku bimpadde okubeera n'amaanyi kwe kukkiriza okuvumibwa okukkiriza okukalangibwa bampitanga omuguu w'eddalu yes lumu nali ku radio ya Sematimba super FM twaliko ne Mondo Mugisha naga nti oyo male mulalu yagwa eddalu Makumbi n'amusabira ne mugamba bwe mba nagwa eddalu Makumbi n'ansabira kitegeeza siri mulalu bwe mba nawona bwe mba saawona nga nkyali mulalu kitegeeza claims z'ebyamagero teziriyo naye bwe mba nga kituufu ndi mulalu naye ng'eddalu lye nagwa lye ligenda okutereeza omubiri gwa Kristo eryo ddalu ddungi buli omu aligwe ffenna tubeere balalu logic bwe mba ndi mulalu kitegeeza bye bagamba nti bansabira saawona claims z'amaanyi tebagalina era ne mbabuuza bwe kiba ni kituufu ndi mulalu omulalu n'atawaanya omubiri gwa Kristo gwonna amakanisa gonna ne mubulamu alina amaanyi agagamba ndi nsabye eddalu eryo eritawaanya abantu ligenze kitegeeza mulimba nti okumanya muli banafe omulalu omu yekka logically oba obakubye nti omulalu ali omu naye nga temulina amaanyi agasa mulina amaanyi balina TV balina radio balina amaanyi bakola ebyamagero bawonya siriimu bazuukiza abafu bawonya abazibe b'amaaso batambuza omulalu omu Moses Solomon Male n'atawaanya ono olaba nti bwe mba mukola claim nti mulina amaanyi then you are liars logiki wali waggulu nnyo nti Ebola ze mu ggwanga esijja kuyingirayo gwe atambuza abalema n'owonya siriimu n'ozuukiza abafu ate Ebola obubola akulemesa okuyingira Uganda nga gwe Benihini kagamba olaba nti abantu babazanyira ku bwongo nze to me bw'onvuma I continue proving my worth okay onvumye let me show you nti siri mulalu lumu mukulu wange Serwadda ne Bujingo ne Julius Oyet n'abalala bangi bakomye bamitinga ku gundi ku kanisa ya Pastor Serwadda mu Ndeeba Victoria ne bakola olwo tuli ku bisiyaga bya Kayanja bakola ne mukulu wange Kayiwa naye yaliwo kati beogera bewe empala okwogera buli omu ayogera ekikye teyo Male temumukkiriza Male si mulokole Male talina kanisa Male si wa Luganda Male is an accused of the brethren obanje nabagamba abange mwe abalokola batalina magezi abasirusiru abatalina magezi ani abaloga mwatandikira mwoyo kati muli mubiri nze Male how can I become an issue mwina ne mukuŋŋaana mukozese ne bagamba nti bangobye mbolo ne mbabuuza mungoba mbulokole obuyinza obungoba mbulokole bwabujja ye n'ekirala mugoba muti omuntu atali nammwe mwe muli baffere ate mugobe nze atali mufere tivi ne bisubulumya bagamba you see that's how you see you come up with logic tibakuze ne press conference batudde bali ku muntu omu bamanyi bakoze ekyamaanyi bagamba kati Male si mulokole era tumugobye kati mugoba muti omuntu atali nammwe you've never enlisted him he's not part of you kati lindako nsobola okugoba ewuwo onkugoba ozze wange naye tonajja wange
bago tali omu ku bagoberezi ba Yesu Kristo ne bagamba nti temulina busobozi bw'engoba olukalala nga balukolerawa twali n'emmundu kino ekifere tuli ku n'agamba nti male omusumba we yaani male talina musumba male talina kanisa kale omusumba we yaani ne mugamba nti omusumba wange ye Yesu kale nedda weetaaga omusumba omuntu spiritual father ne mubuuza kyoke kati kansooke nkubuuze gwe omusumba we yaani n'agamba Pastor Robert Kayanja ne mbuuza ani musumba wa Robert Kayanja T.L. Osborne ne mbuuza ani musumba wa T.L. Osborne naga simanyi Serulo ate ani musumba wa Serulo simanyi n'agamba ani ne mugamba naye naawe tolaba nti olina obuzibu kati osabe essaala egende ewa Kayanja agisabe egende mu Amerika eve mu Amerika egende mu Amerika eve mu Amerika egende mu Amerika kati ng'obwo budde bwonna buli awo ate nga Yesu yagamba mujeje ndi mwe ndaabakoyera abazitowereddwa nange naabawumuza kamutumi teyagamba nti go to Malaya and so on and so forth kitegeeza Bayibuli togitegeera kyamaliriza kigamba male baba aje musabire ne mugamba kati mwenna namwe musaleewo omulalu yaluwa kakati sometimes we need logic when you react kubanga bakuvumye kubanga bakuboggoledde you show your weakness omusajja gwe bayita Abraham Lincoln Abraham Lincoln yali president wa America yali yakatandika ng'eggwanga states ezimu tezinnaaba kwegatta ku union ne wajja wabulukawo olutalo that war of independence America lyali ggwanga tto Britain gye yali enwana nayo ng'ebadde colonial master na empire ojjukira Bungereza at its height it had an empire akati Bungereza erina amagye gali trained gali battle hardened winter summer galwana jukira gagenda dde Buyindi now mu kutandika okulwana Abraham Lincoln n'alagirawo secretary Stanton General ayungule amagye gagende ku front line Stanton n'amugamba nti naye bwe nkola assessment ku lutalo tukyali batono tuli banafu bali betugenda okulwanagana nabo balina battle experience fe tulina recruits n'amugamba mukama wange mbadde nsaba tulindeko teyasindika magye ku lutalo comes a time Abraham Lincoln alaba war pressure emuyitiridde abantu bamugamba tulwane yeetaaga omuntu ategeera olutalo atumira Stanton nakugambye sindika amagye ku lutalo bwe baamugamba Stanton yagamba Lincoln is a fool temuntawaanya sijja gasindikayo tijje naagambye he's a fool mugende mumugambe bawo emissaries baddayo ewa Abraham Lincoln n'ababuuza nti Stanton akoze kyemulagidde okukola ne bamugamba ssebo atugambe tukugambye ebigambo bino Lincoln is a fool. Abraham Lincoln ye army commander ye Museveni. Stanton katugambe ye minister wa defense. Bamugambye asindika amagye mu ddwaniro aganye. Okiwulira? Now Abraham Lincoln bwe bamugamba nti agambye you a fool. N'agamba nti ani agambye nti I'm a fool. N'agamba nti General Stanton. N'abagamba nti bw'aba Stanton yagambye nti I'm a fool. I may be one because he's nearly always right. Mumuleka akole kyasaze okola. Stanton teyasindika magye ku ddwaniro. By that one refusal to obey an order, yataasa America from a would-be humiliating defeat at the hands of the British. America teyandifuse superpower. Kwa Abangereza baali bagenda jikuba bagireke mu kkubiro. Baali bategese ebyokulwanyisa n'amagye. Ekyataasa America obutakubwa, United States of America obutakubwa ye humility obwetoowaze obwa Abraham Lincoln. Yali commander in chief ng'asobola okulagira bakwate Stanton
yali commander in chief ng'asobola okulagira batte Stanton, yali commander in chief ng'asobola okugoba Stanton, naye ku byonna talina kye yakola. Yakkiriza decision ya Stanton e prevailing, and that saved it. To our generals, okukwata emmundu tekukufuula ali special. Yes. Naawe oli muntu olina omusaayi, olina omukyala, olina abaana. Naawe olina obuntu, that human heart. Where is that human heart? Bwe baba bakuvumye, fine, prove nti toli kye bagamba. Bakuyita tyrant, ate n'okola tyranny, you actually prove kye bagamba. Naye bw'okulinga n'ogamba Bamiria kambaleke, they are fools. Bampise ki? Bampise Miria, she's a fool, that's a woman. After all, ayogera byasanga. Oyo kamuleke. Ignore. Oba Maria akuvumye. Kubanga mu nsi tuvumwa. Naye Bible egamba, better the rebukes of the wise than the flattering of fools. Kibi nnyo okwetuumako abakuwaana, abakufuuyira endere, Yes. abazinira ku ntolizo ne bakuwaana mukama wange kubanga bamuwujja bunyama, bw'oyiga ne balya. Omusajja omu wasoma akatabo bakayita A Man for All Seasons. A Man for All Seasons is a play. Kali best ku true story ye Bungereza. Nga Bungereza King Henry atandika Church of England. King Henry okutandika Church of England yegomba mukazi nga gwalina tazaala baana balenzi. Basajja be ne bamugamba nti waiti kati mukazi gwe wawasa yali muka muganda wo, kakati tazaala baana balenzi, omusika agenda kuvaawo. Bwe yali awasa muka muganda we kati King Henry yawasa muka mukulu we. Ninga ekimumuwasisa mukulu we yafa nga yakawasa, teyamuzaalamu mwana, nolwekyo yafa talese musika. Kati ne bagamba koona asike asobole okuzaalira mukulu we abaana. Kati olw'okuba omukazi yali alabika bulungi, bakola buli kyonna ekisobola okulaba nti bakyusa amateeka amuwase. Catholic Church mu kiseera ekyo Papa yagifuga even then, ate ye yali ne Bungereza. Kati Papa Bungereza batuukirira Sir Thomas More, yali chancellor wa Kereziya mu Bungereza. Bamugamba nti kabaka ayagala divorce, ayagala okuwasa omukyala. Kati chancellor atuukirira Papa. Papa amugamba nti okay, kankole dispensation. Waliwo etteeka erigamba mu Bayibuli, thou shall not uncover your brother's wife's nakedness. Kati Papa agamba nti eryo ndisazizaamu, you can uncover. Bikola obwerere bwa muka muganda wo. Kati awo bamukkiriza okuwasa muka muganda wo. Kati bw'atazaala mwana abagamba njagala divorce, bamugamba tetusobola kuwa divorce, Kereziya tegattulula. Bamugamba kati mwanyingiza mu kikwa n'ebibonerezo birabye, thou shall not uncover your brother's wife's nakedness. Kati namubikkula, kati sirina mwana nzaala bawala. Namugamba nti ko ye bwe biba biganye, nze ngenda kwetandikira ekkanisa. N'agamba Thomas, lwaki oganye okumpagira? Ko Thomas nti bw'oba otandika ekkanisa gitandike, seetaaga kukuwagira, nze ndi chancellor wa Catholic Church e Bungereza. Ekirala olina aba Cromwell, aga those are jackals, bwe njigga ne bali. N'agamba simanya alina be yamugamba ti those are simanyi what, they follow anything that moves. Kati nga buli ono kyayogera Thomas More oli aga nti tompaanira, bennina mbamanyi, bennina mbategeera, bennina bafu, bennina tekuli n'omu ayinza kunkolera kyenjagala, bonna basiru. Bangoberera kubanga njigga nimpologoma, bwe njigga ne balya, they are jackals, baluvu. Namugamba but you have a conscience, you have respect, bakuwuliriza, you a mass puller. There are people who talk nga ne bwe boogera tekina kye kikukyusaako. Why be bothered? Nze ndowooza if we want a peaceful Uganda, bino byonna bikome, all political prisoners bateebwe,
we need the Matembes, we need the Malays, we need the Kazimbas. We don't need abegana abantu mu times of need. Abo titubetaaga. Twetaaga babukomeko. Twetaaga people who can stand their ground, people who can claim their position. How can you send mu Uganda muri mu bannabbi nga wavuganye n'okuvaayo n'omu ayimirira ti Uganda eri mu bannabbi bali luddawo? Where are the prophets? Where are the prophets? Where are the prophets? Tulinga Abayisirayiri abalumbiddwa Goliath enakwana oba waliwo omusajja mumwe ajja ntambaale omusajja ajja tutta. Kati mu Uganda we tuli tufudde twekwekawa tunaddukirawa. That shouldn't be. Twetaaga okuba ne courage, twetaaga okuyimirira, twetaaga okupreservinga the peace we have. Tetujja gipreservinga nga tutiiriridde abantu. We can only do so nga tusazeewo okuyimirira on our feet ne tugamba no, this is wrong. Nze nyimiridde on homosexuality, nyimiridde on cults, bye banvumye byonna tebina kyebinkozeeko. Instead they've made me stronger kubanga kyendiko nkimanyi. Omuntu alina vision tasobola kubeera swayed. Yes. Olumu nabbi omukazi omumanyi yayimba oluyimba tuli ku biseega byakayanja. Jukira neyiga omufere naye waali ate yali bbaawe n'afulumya oluyimba owoolugambo n'ateeka mu ekifaananyi kyange nga bwe kirengeye bw'abiyita owoolugambo. Sijjukira bwe luyimba naye yaluyimba n'aluyimba ne balukuba ku bukedde lwe lukeerako lwe luzibizaako. Omanyi kye nakola? Lawyer ankubira essimu angamba neetaaga. Lawyer angamba pastor mpa powers guno omusango tuguwoze ono omukazi tumuggyeko ssente. Ne mugamba nti if I pursue that young woman for money sina kye ngenda kufunamu. Ekisooka talina linnya lye nnina. Yes. Ekyokubiri byenjogera bya mazima. Time will prove nti ye byayogera bye by'obulimba. I don't need to pursue her. Tusobola omujja mu ssente n'akola nekiro kuba byakoze byonna erinnya lyo tulitaase. Ne mugamba seetaaga kulwanirira linnya lyange. Erinnya lyange lisobola okwerwanirira. Nagaana to do that. Oluyimba baluyita owoolugambo oba yaluyita bwalugambo ninga mwendi bwaluyimba bwakola ki oluyiga mutaddemu ssente. Nagaana okuyimbisa oluyimba olwo. Nenkubira ababukedde nakubira kulubya kwaye yali akulubirira bukedde. Mugamba muganda yekulubya nti mukama yeebazibwe nti yeebazibwe. Mugamba mulina oluyimba luno lwe mukuba nabbi omukazi lwayimba. Oluyimba olwo owoolugambo naye bwe mba nga nkola bukozi lugambo nga soogera facts then nammwe mulimba. Mbaleetedde abantu ne muprovinga stories zaabwe ne muzifulumya. Nammwe abantu ne babatuukirira ne muzifulumya. Bwe mba nga ndi ku lugambo bugambo soogera facts kitegeeza nammwe muli ku lugambo. Actually mwekuba mwekka. Choose oba mu continuing oddukuba ninze mbabuulidde I'm not going to pursue the woman. Kuli byagenda okutunula oluyimba olwiba naga nti mali kyayogera kituufu. Addamu okunkubira ngamba musumba oluyimba tusazeewo oddujjako. Actually twekuba ffekka twefumita ffekka ffe tweyita abalimba. Olaba? That's how I did it. I emerged stronger. Kayanja pastor bwagezezaako okupasuwinga abaana be yali ebisiyaga nga bagenze okumubanja. He has not won it. He has instead exposed himself as a fool. Ataza omusiyazi ojjukira ka video ke baazanyidde mu Uganda Communication Commission. Tewawabira baana bokka. Bw'alaba nti Kanene afulumiza alipoota. Omanyi kye yakola? Muganda wange Kiganda bw'agifulumya ku Kingdom FM. Ne Ssenyonga naye n'agyogerako. Ne Bugingo nayo n'agyogerako. Nze nagyogerako ebyange byeraga byokka. Kakati n'asalawo anuye soft sport n'awawaabira Kiganda ne TV n'awawaabira Ssenyonga ne TV mu Uganda Communication Commission. Ne mbagamba Kiganda bagamba temutya
ne munnamawulire waffe oli yakolanga ku Delta Yes. antuukaka mugamba yimirira nze let me do it for you okiraba I analyzed everything nembaga no tewali ebyayogerwa mu kkooti era bye mulina era bye mwafulumya yugo mujja kuwangula batuuka eri balooya bakayanja tibawawaabira bano okufulumya ekifuulannenge ebyagendanga mu maaso mu kkooti tyekifuulannenge byebirwa ti vidiyo mujeeyo vidiyo tugirage vidiyo egenda okufuluma ssebo nga vidiyo kyekola kayanja odi akaaliko wakawulira alo emusumba ako katya wakakubye mu mmeka busatu bwokka tekakabye kakabye kagira gola kayanja eddobozi liri nyini yeryogera n'omwana limubuuza tyakuwakaliddemu ebisiyaga rawundi mmeka oba AI musumba si AI oli musajja musiyazi naawe anti is a fool kubanga ye yali alooza nti apasuwinga abatasobola kwerwanako yamaliriza asembye nakyo. What am I advising our people in power? Male bw'ayogera, don't pursue him. If you are right, truth will come. Tewali kiyigisa Matembe kuba yayogera. Abantu abamu boogera nga balina bye bamanyi. You push him to the wall, ajja kujjayo n'ebirala. Kibi nnyo okwa-underestimatinga power y'omuntu. Emundu is not all. Power is not all. Money is not all. Bade ebyokulabirako. Omusajja Abraham Lincoln had all the power. He stooped low. Naga kanchireke. Nze nasalo nengamba nabbi omukazi. What happened to nabbi omukazi? Yagwa dro neyiga. N'amuvunaano musiiga siriimu. N'amuvunaano mukola kino nakiri. N'amuvunaano okumubba. Ate kati nze nali mpaayiriza. Nabbi omukazi yamaliriza azze wano wange ate muyambe. Saamugoba. Saamugoba. Amaliriza atakwataganye n'omufere Mondo nga bafeze abasumba saidi ze bombe eyo. Kyekyadusa Mondo wano. Ojjukira buli nnyo. Mondo Mugisha kyekyamuddusa wano. So, Uganda bwe tubanga tugizimba, we need fenna buli omu okukakkana. Ne bw'oba olina emmundu esobola okwefuulira. Abasajja bangi betwogerako baalina power, they are no longer anywhere. Families zaabwe zaasaanawo nayo. Ffe twagala okuzimba, nze njagala nnyo ndabe Museveni nga Zebbali, ndabe Muhoozi nga Zebbali. Oba ndiba na myaka emeka. Mutabani wa Muhoozi naye abeera CDF, ng'abeera CDF. Naye nga at least waliwo that peaceful transfer. Okusinga lwekubeera mu kiseera mu dduka ate ono bamukutta ate ono kwegamba bwe tuufuna ebintu byonna ebitujjukiza the 70s and the 80s kiba kitegeeza nti entalo ezatta abantu zonna zaali za bwereere. Kwa bwe mba njogera ku UVS ne State Research nendaba nga drones zitwala abantu, nendaba babatwala Nalufeenya, nendaba batwala mu basement. Kuba batestifying nti bantutte mu basement. Kati fenga abaaliwo abakulu ogamba nti nga tulabika tukutte ekkubo kyamu eyo twayitayo ali tuddayo tutya. What is causing us to get there? We need to sort that. Power is corrupting, but power can also betray. Kubanga bangi ababadde ne power bagenze nayo. Njagala nnyo mukwano gwange Miriam Matembe addemu akola emirimu gye. Basara Birete baddemu bakola emirimu gyabwe. Erias Lukwago bannamateeka bwe bavundira mu kkomera ani anaawolereza abanako. Munnamateeka ng'akuli naawe ssebo ofuna confidence gy'otolina. Naye bwe bagamba nti munnamateeka bamukutte n'oli bamukutte, Beni Kiwanuka baamutta yali munnamateeka, Chief Justice. Yes. Kati how sure are we nti abalala bo tebagoyinge that way? Kwa bwe kiba nti government eri uncomfortable with the legal process. Era esobola okuinterferinga nayo. You can't serve a serving army officer. Tiomuwa warrant ajje mu kkooti awo obujulizi.
you do it at your own risk, then kitegeeza there is something wrong. We've gone wrong, we've missed the mark. Twetaaga to go back. Museveni bamutwaliranga summons. Oba agenzeeyo batagenzeeyo SFC teyakwata nga bazitutte. Bamutwala ne bamusavinga n'asindikayo bagundi be bakiri wakiwanuka. Timugende mutunke nabo nze sijja kujja. Museveni alina olulako lwe yalinya mu kooti. Kyamugana ku receiving a summons. You receive the summons, you don't want abazirese, gwe baliki bagende. Oba ogenzeeyo batogenzeeyo no problem. Kwa bw'otogendeyo era tewali ajja kukwata gwe president. Bw'otogendeyo tewali ajja kukwata gwe CDF. Ani ayinza okukwata CDF? Gwe mu magezi go mu kulabako mu kutegeerako ani ayinza okwetantala okukwata CDF? Kizibu. You leave these oba bakwadde someone, receive them, ozishaninge osindikeyo guni. Olaba bayita Lwaboogo bamuyita mu parliament anyonyole ku bukadde $5 obwa dola bwe yafuna okutumbula Uganda mu Chogamu during that period of Chogamu. Yalinyayo ate si munnamagye yasindikayo polojo we n'abagamba temuntawanya ze sijja kujjayo bamwagala mu nkime. Waliwo yeetantalayo Musumba nga tumaliza twolekedde eyagendayo baali baseka Bukenya era yamaliriza yeebase ku mereero zira. Mulimu abantu abamu nga tolina gy'omutwala. First family ani gw'ogenda okusiba? Tewali. So mukwano gwaffe Muhoozi nze tumi ngamba kakkana abantu bano bonna oba bakuvumye oba bakoze eki, no, taatawo yakola kyonna ekisoboka okulaba nti abantu boogera. Kati ate gwe bw'otandika okubateekako pressure basibe emimwa gyabwe, kitegeeza nti oyagala obusungu bwabwe babuteeke munda buzimbe 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 buzimbe. Kati bwe bunaazimba ojja kumaliza nga ate bukoze ekizibu, kubanga obusungu obwo obutakkanyiziddwa bwe bwaleetera Gaddafi ekizibu. Abakulu tetujja kusukkawo wano. Nyongera bajjukiza okwasizako omusumba ono. Yes, twakwatagana ne project yaffe bulungi nnyo.